الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. abalungi mwenna betambula nammwe mu programu yaffe eno ey'olutindo mu buli lunaku olwokubiri n'olunaku olwokubiri ku ssaawa zino zennyini ssaawa 3 mpaka ssaawa 4 munzikirize enkya olwaleero ate nate mbalamuseeko n'ekiramuso ekirungi okuva eri mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala ala wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. tumutende Allah tabaraka wa ta'ala n'amatendo gonna ag'amalungi amajjuvu mu bujjuvu bwago. Musaba Allah subhanahu asebye engera bye okusaasira n'emirembe ku mukwano gwaffe omusomesa waffe ow'ekitiibwa nabbi waffe omulungi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam yakola kaweefube n'ayita mu binene n'ayita mu biwanvu naye ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam alwana kimu liyukhrijana min adh-dhulumati ila an-nur, asobole okutubbulula tuve mu kizikiza eky'obutabeera basiyaamu bal ila nuri al-islam, fenna tuggwere mu kitangaala eky'obusiraamu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala omulungi akkirize atuwangaaze nga tuli basiraamu, ate musaba Allah tabaraka wa ta'ala omulungi akkirize atujjurule nga tuli abakkiriza abannamaddala. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala omulungi atusinkanye mukwano gwaffe ow'ekitiibwa nabbi waffe omulungi Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada mufaraqatu hadhihi dunya, oluvannyuma lw'okubanga tuvudde ku duniya eno. Allahumma amina ya rabbi. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe lubeerera okutya Allah subhanahu wa ta'ala, fahiya wasiyatullahi ilayna wa ila jami'i khalqihi. Ekyo nno Allah tabaraka wa ta'ala kyatulamira era Allah kyalamira ebitonde bye byonna. Allah twagaza kumutya, Allah twagaza kumwawula, Allah twagaza musosowaza mu bigambo byaffe, mu bikolwa byaffe ne mu birowoozo byaffe. Bwe natambula bwetutyo mbawo bweyamu tujja kumusinkana Allah yawm al-qiyamah nga rabbuna radin anna, nga Allah waffe musiimu ku ffenna. Abalungi abatulaba olwaleero mukkirize tugende maaso n'omusomo gwaffe ogwo gwe twalina omulamwa gwaffe ogugamba nti amataali gugalamula gatya mu ddiini eno ey'obusiraamu. Mu bigambo twayogera bitandika nabyo olwaleero biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, yagamba sheikh nti wa amma ma jaa min al-adilla ala jawazi darbi dduffi, ebyajja mu bujulizi obukakafu obunywezaawo okukuba amataali, yagamba nti faqad akhraja al-Bukhari rahimahullah an sayyidina Khalid ibn Dhakwan. Yagamba nti al-imam sayyidina mukama waffe Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah yatuleetera hadithi mu kitabo kye ng'eviira ddala ku mukama waffe ayitibwa Khalid ibn Dhakwan min ashabi rasulillah min at-tabi'in, mubamu ku bawangani ba sahaba ridwanullahi alayhim. Yagamba nti qalat ar-Rabi' binti Muawidh, omu ku basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayitibwanga ar-Rabi' binti Muawidh, omukyalo oyo yagamba nti jaa an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam jaa fadakhala alayya sabihata arsi, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yajja ewange waka olunaku lw'omukolo gwange ku makya. Yani omukyalo ono yalina okuwoowebwa ku lunaku olwo ku makya. Ar-Rasulu sallallahu alayhi wasallam najja alabe omukolo gugenda kutambula gutya, omukolo guli gutya, bigenda kufaanana bitya. Fajalasa ala firashi kamajlisika minni, yava yagamba sayyidina Khalid ibn Dhakwan, omukyalo ono Ar-Rabi' agamba mukama waffe Khalid ibn Dhakwan ono min at-tabi'in, nawe Nabi sallallahu alayhi wasallam bwe yajja ewange waka n'atuula kumpi nange, yani n'atuula ku kafaliso nga bwolaba akafaliso k'omugolo olwaleero, nga bwolaba bwe bategeka nkiyite ntya, bwe bategeka abava e Makka ne babaterawo omufaliso kwe banaatuula. Kakati sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yatuula ku mufaliso ogwo nga n'omukyalo ono Ar-Rabi' naye atudde ku mufaliso ogwo. N'amugamba nti nabbi yatuulawo sallallahu alayhi wasallam, n'agamba nti omukyalo ono n'agamba nti fajalat juwayriyatun lana yadribna bidduffi, twalina abawala abakyala ewaka
ne batandika okukuba amataali ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam waali tebakoma okukuba bukubi mataali bal wayandubna ne batandika n'okuba nga bayimba nga bagamba nti man qatala abai yawma badirin abo bonna abeetaba mu kutta kitange mu nnaku lw'e badiri ne bajja nga bayimba ebigambo ebifaanaganako batyo mpaka omu ku bo yagamba nti idh qalat ihdahunna omu ku bo mpaka bwe yatuuka n'afubutuka ekigambo kinene n'agamba nti wafiina nabiyullahi ya'lamu ma fi ghadin yagamba nti muffe temwerabira nti mulimu nabbi wa Katonda Allah gwe yawa okumanya ebyenkya wafiina nabiyullahi ya'lamu ma fi ghadin muffe mulimu nabbi wa Katonda amanye ebinaabaawo enkya فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم نابانغا يموالو يمتلeza wensobiyeyo wawo wenyini nabina ati da'i hadha wa quli ma kunti taqulin aike kigambo kireketo kyogera si kituufu simanyi binabaawo nkya naye badde yogera binabi badde birungi damu ogende maaso n'okubiyimba wano nno waliwo waqfa wetaaga okuyimirira owongera okutereeza ebigambo ebiyimbibwa mu mataali singa twogera ebigambo nga bituufu ku mataali eyo nno bikkirizibwa nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yabikkiriza okubanga abakyala bano babiyimba kitegeeza nti bakhalifa baffe abalungi abakuba amataali okugenderera ebigambo bye twogera bibeere nga bigambo bya mazima ne woba owaana muntu oleme kuwaana bigambo bya bulimba ebyo tekikkirizibwa kulimbira mu mataali tekikkirizibwa kulimbira mu mataali oyinza okuba amataali n'ayogera ebitali bya butuufu nga bya bulimba fahatha kidhibun obeera bulimba ddala era ofuna omusango gw'obulimba wa amma bw'oyogera ku muntu n'omuwaanako ebituufu noyimba ku muntu nga byomuyimbako ddala abiri olidde yegwe mukama waffe yegwe mukulembeze waffe yegwe mukulembeze omulungi abantu gwe baagala ebigambo ebyo ddala ng'obiyimba mataali nga bituufu ebigambo ebyo tebiina buzibu era bikkirizibwa wa amma singa omuntu avaayo n'ayimba ebigambo nga si bituufu n'atandika okwogera ebigambo ebyenjwanjwa oba ebigambo ebyobuwemu oba ebigambo ebyensimattu nga tafuddeeyo oyo nno nabbi sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza naddala ababeerawo ng'abakulembeze oba abawali okumukomako ntumugaa nti komaawo da'i hadha ebyo bireke tobiyimba naye yogera bibadde oyimba bibadde birungi naye butatta mulimu gwonna notagaa nti kayimba ebyo kaakati tulowooza nti omulimu gwonna mufu tulowooza nti omulimu gwonna mufu nga bannaffe abamu bwe balowooza nti amataali galimu abiyati shirikiya abiyati ezirimu shiriki wa hadha suu fahmun ate entegeera si ntuufu kubanga tulina ebitabo byannyonnyola abiyati ezo nga tebirimu shiriki wadde naye bw'oba olabye ng'olowooza nti birimu shiriki oba birimu ghuluwu okususa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyandibadde ekituufu si gwe kutta mulimu gwonna gwa kuba mataali bal okukoma ku muntu ono akuba amataali omugaye nti ekyo kyoyogedde fihi nadhar kyetaaga okwetegereza ate n'akikunnyonnyola bw'olaba nga kituufu ng'omuleka ng'agenda maaso ng'ayimba amataali ge bw'olaba nga si kituufu era ng'omuntu ono tumukomako nga tumugaa nti ekyo kireke tokiyimba yimba biri ebisigadde kubanga nabbi waffe omulungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atyo bwe yakola ennyo nnyini ddala ku mukyalo era wano sheikhe yagamba nti wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam bannange twetegereze nnyo ekigambo kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba omuwala ono yali akulembedde banne mu kuyimba amataali n'abagaa nti da'i hadha wa quli billadhi kunti taqulin nabbi yamugamba nti ekyo kireke ekyoyogedde ekyokugamba nti wafiina nabiyullahi ya'lamu ma fi ghadin muffe mulimu nabbi wa Katonda amanye ebinaabaawo enkya ekyo kireke tokyogera si kituufu naye yogera byobadde ozze ng'oyogera ekigera nti omwana yayogera ebigambo nga bituufu muffe Allah atumira nabbi omulungi nabbi ow'amazima nabbi omuntu mulamu nabbi alina obuntu bulamu ng'ebibamwogerako bituufu nabbi nti sigala nga byo byogera tobirekeraawo wa amma kino kyobadde oyogedde ekyo si kituufu kyo kireke sheikhe yagamba nti fihi ishara bannange ebyo biraga ekigambo ekyo ibara oba sentence nabbi gyakola sallallahu alaihi wasallam ennyonnyola bulungi nnyo era eraga ila jawazi sima'i almadhi okulaga nti kikkirizibwa okuwuliriza okuwaana oli najja n'atuwaanira omuntu n'amutendera obulungi bw'alina bisimillah ekyo kikkirizibwa nga abaatukulembera abalongoofu batuwaanira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nina vidiyo emu gye nalabye eya musajja mukulu omu gye yabadde nga awalampa Imam Muhammad bin Sa'id al-Busayri alaihi rahmatullah tusaba Allah lungamye omusajja omukulu oyo bambi kubanga yayingidde
mu kisaawe oba oliawo bambi kyatamanyi naga nti Imam Busiri awaana te Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga teyamulabako bambi ekyo teryakyogera okujjako nga yani asoma kitono ebitabo kubanga batukulembera abalongoofu ridwanullahi alaihim batuwandiikira kutubu dalail wa kutubu shamail wa kutubu siyar wal maghaz ebitabo ebirimu okunnyonnyola Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam butya bwe yalinga afaanana butya bwe yawangalanga butya kakati toyinza kuŋŋaana kuwana Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nsome mu bitabo byabo abawangala naye ne bamutubulira butya bwe yali afaanana. Idhan nalaye musajja mukulu wagaa nti Imam Muhammad bin Sa'id al-Busayri alaihi rahmatullah ayinza kuwana nabbi teyaliiwo kituufu teyaliiwo naye ebyali ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min awsafihi mu bitabu byaffe mu ebiri okutandika ddala kunviirize mpaka kagereke wansi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye omusomeko ekyenkye bwe kyali kifaanana ahadithi weziri nyingi musomeko Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaaso ge bwe gaali gafaanana hadithi weziri nyingi obukooweko bwe bwali bufaanana hadithi weziri nyingi butyo omubaka wa Allah bweyanga bwenyanga ezo ahadithi mwana wattu oyinza obutazimalawo wa amma omuntu agamba abantu ntemumwana kuba temwamulabako omuntu oyo mumwegenderezanga kubanga abeera abajja ku mulimu ogubasembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala ate era ogubagaza Nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kino siba ngamba abantu lubeerera nti da'una wa hubba rasulillah banaye mutuleke n'omukwano gwa Nabbi gwe tulina omungi sallallahu alaihi wasallam fa innana la nastati'u bi hubbi rasuli kitmanun fedde tukyasobola kweka mukwano gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumwogerako oba oliawo kyetubeera tusobodde. Allahumma rabbana mla qulubana bi mahabbati sayyidina rasulik. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala ajjuze ebifuba byaffe okwongera okwagala ennyo Nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idhan musajja mukulu oyo bambi tumusabaddeyo asome ebitabo ebyo la siyama n'okusingira ddala kutubu dalail wa kutubu siyar dalail nubuwa n'ebirala ebijja okumuyambako okwongera okutegeera buti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yafaanananga. Nakirungi nnyo omuntu okupima ebigambo byagenda okwogera. Mulimu ebigambo nga tebijja mu myaka mikulu kubanga muntu mukulu yabyogedde. Omusajja omutegeevu yagamba nti ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى. yaga nti kitamwa nnyo nnyini ddala omuvubuka okola ebyekiwere omuvubuka okukola ebintu nga byakiwere n'osanga omuvubuka ng'ali mu ggogolo ng'abaana abato ali mu kuyenga nfuufu ekyo kitamira ddala. Wa aqbah minhu n'ate ekisinga okutamwa ennyo ekisinga okuba ekibi ekisinga okuvumirirwa sheikhun qad tafatta okusingaana omusajja omukulu ng'ate akola ebyekivubuka Idhan bakitaffe bajjajjaffe bakadde baffe tubasaba oluusi naffe okutusaasira kubanga twagala nnyo okulaba nga mufuuka kyakulabirako kirungi gye tuli la siyama mu kisaawe kya erimu ebigambo ne tuba nga tubisomye ne bivaayo bulungi nnyo ne tubeegomba ne tugamba tujja tambulanga basajja bakulu nga mukadde waffe Dr. Abdul Nur Anas Kalisa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa qaddasa Allahu sirrahu al-aziz. Ebigambo byeyogeranga n'olukutuusa olwaleero bikyaliwo bigambo bya buvunaanyizibwa buli omu nsuubira nti oba oliawo mu kisaawe kya erimu yeegomba afaanaganeko nga dokita ewulidde n'abalala abali ala shakilatihi huwa abali mu ntambula oba mu kifaananyi nga bwe yatambulanga. Mukadde waffe Sheikh Zubair Kayongo adama Allahu fadlahu wa radiyallahu ta'ala anhu n'abamufaanaganako baawangala obulamu ng'obulamu obwo bulungi Allah subhanahu wa ta'ala n'abawa ne bafuuka kyakulabirako kirungi oba oliawo naffe okutuusa olwaleero abantu abo twegomba okutambulanga bo bwe batambula. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteebese lubeerera amazima n'okwogera ebigambo ebirungi ebiraga ekifaananyi ky'obusiraamu ekituufu. Sheikh bwe yayogera wano yagamba nti ekyo nno mu hadithi eyo gye tusomye waggulu erimu ekiraga nti kikkirizibwa okuwaana omuntu yenna bidayatan n'okutandikira ddala ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba okutandikira ddala ku Allah tabaraka wa ta'ala kikkirizibwa okuwaana naam mimma laysa fihi mubalaghatun taqdi ila alghuluwi ebbanga lyomalanga
byowaana tebiriimu kusussa komo. Ebbanga lyomala nga byowaana tebiriimu kusussa komo. Obantegerekisi naam, kino jala nkitegeereze bulungi. Omuntu buli wawaana ffe tuyinza okulowooza nti asussizze komo, naye amakyala taffe batusomesa ne batugamba nti oli bwayogera kyotategeera omuntu oyo fasaluhu, mubuuze nti owaayo kinene wabadde ogendereddemu ki. Singa akyogera nga kyawukana n'ennahaji, olwo nno nga tuddeyo nga tumugaa nti ekyo kyawukanira ddala n'ekituufu, nga tumutereeza nga awaana ebituufu. Wa amma bw'atunyonnyola nga kyawaanye kituufu, omuntu oyo tutambula naye. Ka Imam Muhammad bin Sa'id al-Busayri alayhi rahmatullah mu kaswida ye ya Burda yawandiika ebigambo bingi ebyabuzaabuza abantu ne balowooza nti birimu ghuluwu okussa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ekigambo ekyo nga si kituufu, la min qaribin wala min ba'idin, si kumpi kwakyo si wala, wabula tutenda okuddayo kunnyonnyola oba okutegeera ebigambo bya Imam byali bitegeeza ki. Idhan falburda bikamiliha, burda yonna mu buwanvu bwayo ekkirizibwa okuba nga tugisoma teri mu mbalaga ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teri mu kumusussa komo. Burda ebigambo Imam byawandika radiyallahu ta'ala anhu byonna yabiwandika nga birannamye bulungi nnyo. Wa yustafadu min hadha alhadith mashru'iyyatu i'lanu an-nikah bid-duffi wal-ghina'i al-mubah. Yagaa nti hadith eyo tulaga nti kikkirizibwa bulungi nnyo abantu okulangirira emikolo gyabwe, ate n'okukubirako amataali. Mu hadithi eyo nange kirala kyenfunamu nti kirungi nnyo okubanga omuntu bawaana muwaane ye n'ateewaana. Kirungi nnyo okubanga omuntu bawaana muwaane ye n'ateewaana. Ntegerekese? Kirungi nnyo ne bakuwaana buwaanyi gwe n'oteewaana. Lwaki? Kubanga ebiseera ebisinga buli weewaana otandika okufuna amradul qulub, emitima obulwadde bw'emitima, otandika okufuna obulwadde bw'emitima nga kiburu, omuntu okutandika okwekuluntaza, okwemanya nti yasinga n'ebifaanaganako. Wa amma kirungi nnyo bo ne bakuwaana, bo ne bakwogerako gwe n'oteewaana. Omusajja omutegeevu omu yagaa nti madihu nafsihi kadhab. Ebiseera ebisinga omuntu eyewaana amaliriza alimba, omuntu eyewaana amaliriza alimba. Olidde nawadde nti wali asobola okwewaana n'atalimba, gye bali, ate nga si kibi oba oli awo okwewaana, naye ekisinga okubeera ekirungi abantu bakwogereko bakuwaane so si ggwe kwewaana. Idhan hadithi eyo neebanga yajja mu bulamba bwayo nga hadithi etunnyonnyola ekifaananyi ekigazimu okufaanaganako ng'ekyo. N'obujulizi obulala obukakasa nti amataali gaakuba ku mulembe gw'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng'eyo hadithi tugirabye nga bwe tugirabye eri mu kitabo kya Imaamu al-Bukhari, gye tuva okusoma waggulu mu kitabo kya Imaamu al-Bukhari ku hadithi 1401. Imaamu al-Bukhari alaihi rahmatullah hadithi yagireeta, wal Imaamu Abu Dawuda fi Sunan hadithi n'agireeta eri ku namba 1422, wal Imaamu Tabrani fi al-Mu'jam hadithi n'agireeta mujalladi ogwa 24 ng'eri ku namba rukaaga mu 907. Wakadha faala al-Bayhaqi, Imam al-Bayhaqi yajireeta, wal Imam Ahmad fi al-Musnad hadithi yajireeta, wal Imam Ibn Majah hadithi yajireeta fi sunanihi, wa Ibn Hibban fi sahihihi. Naye hadithi najireeta amanyi wa hadithi bajogera gye tuva okusoma ne batulaga nti hadithi ntuufu, la ghubarun alayhi, amataali gaakubwa ku mulembe gw'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. وأخرج البخاري أيضا، إمام البخاري عليه رحمة الله إلى مشتوى شيء ندم حديث ناجريتا يكون نابا إنكم التانو مشكمي منكاغا مبيري، إنكم التانو مشكمي منكاغا مبيري نعم يا بلبان باجي حديث يو إمام البخاري عليه رحمة الله أجيجكو مكموفي أيتوا هشام بن عروة، هشام ابن عروة عن أبيه غني حديث أجيجكو تتاوي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار. ماما في عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها يتقام أنتي ومشار أمو يفون بروا، ومشار أمو يفون بروا omusajja nga wamba ansari, kitegeeza nti omukyalo ono yali bamuhajirina abaava Makka okusenguka okujja Madina. Wa amma ar-rajul min al-ansar, omusajja ye yali mu bantu abasiŋŋaanibwa Madina abayaniriza Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wamu ne basahaba be. Faqala nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyava yagamba maafa Aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha ti Aisha
wange gwe Aisha mchawa wangu omulungi ma kana ma'akum lahun mwalite mwinayo entertainment yonna ma kana ma'akum lahun mwalite mwinayo kisanyusa kyonna mwalite mwinayo entertainment yonna fa innal ansara yu'jibuhumul lahu banaite mwelabira nti abakoba fe ansar bano bitu abagenda okutuwa samu omuwala yu'jibuhumul lahu basanyukirwa nnyo banyumirwa nnyo entertainment ebintu ebasanyusa idhan mu riwaya hadithi ndala nabi wa fumuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagama ma fa Aisha radhiyallahu tabaraka wa taala anha nabi chajja umdatul qari sharh ya imam al-bukhari hadithinu yajireta al-imam al-aini yajireta bulungi nnyo mujallad ogwokubiri ku safha 19 ni imam tabarani fi al-mawjam al-awsat ni hadith yajireta ni imam ibn hajar al-haythami alayhi rahmatullah fi al-majma' az-zawaid wa manba' al-fawaid ni hadithi yajireta na riwaya ni gambeta nabi sallallahu alayhi wasallam yagama ma fa Aisha radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha riwaya sayyidina sharik na mugama fa hal ba'athtum ma'aha jariyatan tadribu biduffi wa tughanni nti wange singa omukyalo ono bambi mwamuwerekerezaako omugole wa fono omugole ono omukyala mwamuwerekerezaako abakubi b'amataali abakyala oba omukubi w'amataali omukyala n'agenda nga amuyimbira n'agenda nga anyumisa omukolo kikyali kitegeezebwamu nellahu qalat mama Aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha kyava yamugamba nti ma taqulu ya rasulallah agende nga omuyimbi ono ayimba biki ayogera biki namugamba nti agende nga agamba nti atainakum fahayana wa hayyakum walawla aldhahabu alahmar ma hallat biwadikum ebigambo bifaanaganako ebitu nabbi n'abawamu n'akapera kuti bagenda okugamba nti bannange tuzze mutulamuseeko naffe tubalamuseeko n'ebifaanaganako ng'ebyo idhan arrasulu sallallahu alaihi wasallam n'atulaga mu nkola y'entuufu nti omukolo gwonna gubeere gwa ssanyu gubeere nga guliko ettaali gubeere nga guliko abasanyuka aba nga guliko khalifa guliko omuyimbi agenda okuba amataali obuli abantu banyumirwe gwawukaneko n'omukolo ogw'okuziika oyinza ogamba nti subhanallah nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam fahal ba'athtum ma'aha jariya singa mwamutumirwa omukubi w'amataali awulidde ngaera bwe kiri mu lulimi oluganda tuyinza ogamba tugenda kuyita khalifa kyeyune ajja kuba ettaali khalifa mukasa khalifa Ruwanga khalifa Hudu khalifa Khalid ogamba ngenda kuyita khalifa Khalid naye bwajja tajja yekka ajja n'abaana abagenda okuba amataali oba ne khalifa banna abalala abagenda omuyambako okuba amataali idhan olwokuba nti ne group leader yagenda okulembera banne tekitegeeza nti agenda gakuba yekka agenda kujja yekka la idhan entegeera naye ebeerewo eterezebwe nti amataali gakkirizibwa okuba kubanga gakuba ku mulembe gw'ekitibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa fi lhadithi dalala على جواز اللهو في وليمة النكاح كضرب الدف والغناء لإعلان النكاح وإظهاره وانتشاره حتى تثبت الحقوق فيه يقام شيخ وفي انتبانانه ورنو حديثين بيت لازبولون نيون الدلا انتشكر زبوه وكتك entertainment ممكولو جفي نيون الدلا ejokuwowa emikolo egy'okuwoowa nga okuba amataali ekyo kimu walghina n'okuteekamu bakhalifa abalungi abatontomi ne batuyimbira ebitontome ebirungi olwo nekijjeyo omukolo gwaffe obulungi ennyo n'okugulaga abantu n'abantu okumanya nti embeera etambudde bulungi ng'olwo notunyweza ebiteekeddwa okukolebwa mu mukolo ogwo ebyalagirwa owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. وسئل الإمام سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله الأصبحاني دار الهجرة إمام دار الهجرة إمام مالك يقامب الإمام مالك يقامب ويبوز وعن الله يكون فيه بوق بامبوزا ku entertainment zirimu okuba emirereetu ofuwa emirereetu simanyi ndo afuwa bandi kati basinga okuba n'omulereetu ogwo ne gukuba eddoboozi wala nnyo wa amma kye baayitanga emirereetu mirembe giri baafuwanga amayembe g'ebisolo olina akifuuwa nekikola eddoboozi nga ppanvu kakati lahu oba entertainment yonna
eyingiramu okuba emireereetu. Imaamu Malik bamubuuza nti kiramuwa kitya, n'abagamba radiyallahu tabaraka wataala anhu, in kana kabiran mushtahiran fa inni akrahuhu, bwe kibanga omuleereetu ogwo guyitamu nnyo nyini ddala, ogwo nze ngutamwa nga imaamu ngutamwa. naye wa in kana khafifan fala ba'sa bidhalik, naye gubanga mutonotono tegumalako bantu mirembe, ogwo tegulina buzibu, nzikiriza abantu bagukube, tekirina nnyo nsonga. وقال مالك رحمه الله, الإمام مالك عليه رحمة الله شافا يقام لا بأس بالدف في وليمة العرس, نبويتش تولي وبزيبو بنا كوكوبا متالي nonyini ddala oba n'okusingira ddala mu mbaga zaffe ez'abagole, yani tewaliyo obuzibu bwonna kuba mataali. وقال سيدنا الإمام ابن سعيد ابن نافع اسبغ من علماء المالكية عليه رحمة الله, ومكمن يوا مالكية بنيني يغامبا ولا يجوز, مكمن يوا مالكية بنيني الإمام اسبغ يغامبا ولا يجوز الغناء في العرس ولا في غيره, bannange mukiwulire bulungi, tekikkirizibwa kuyimba mu mikolo gyaffe egyokuwasa oba egitali gyakuwasa, owulidde, illa mithlu ma yaqulu nisaau lansari au rajizun khafifun, okujjako nga twogera ngaabo abakyala baba answari betwogeddeko waggulu abayimanga atainakum, singa tuba tuyimba efaanaganako ngaebyo bikkirizibwa, naye bitali ebyo tebikkirizibwa. Amanyi batugamba nti imaamu yali ategeezaamu ki, nti singa tuyimba nga betuyimba biwa amakulu, betuyimba bitambula n'embeera, tebirimu bya bukaba, tebirimu ebyo bikkirizibwa. Wa amma singa oyo atandika okuyimba nga byayimba bya bukaba, byayimba tebijja mu baana, byayimba tebisaana, byayimba birimu ebigambo by'obuwemu, oyo nno gwe tulina okukomako ne tugamba nti ebyo tebikkirizibwa. ودخل الإمام الشعبي, الإمام الشعبي عليه رحمة الله بامتanga الإمام عامر الشعبي amanyikidwa bulungi رضي الله عنه من التابعين, yafa mwaka gwa 10 hijiri. الإمام الشعبي yafa mwaka gwa 10 hijiri, mwemba serabidde mu bigambo bye rahimahullahu ta'ala yagamba, imam yatugamba nti yayingira wadakhala al-imam الشعبي رحمه الله ila walimatin, yayingira ku mukolo, yatuuka ku mukolo gumu, imaamu yajja ku mukolo n'atuuka ewali omukolo, bw'atuukawo fa aqbala ala ahliha, najja atuukirira abantu abaali abategesi omukolo guno, n'atuukirira olukiiko olutegesi olw'omukolo guno. Faqal, kyava yabagamba muliyanga abali ku mufu, wano waliwo omufu ng'alaba omukolo gwaliko teguliko yadde ettaali, omukolo gwaliko teguliko yadde ekivuga, omukolo gwaliko teguliko yadde ekiraga nti mukolo gwa ssanyu, bal ng'abantu bonna bakuŋŋaanye bali awo basirise, bwe bakuba takibira zino ezikanga eziwamba Allahu akbar Allahu akbar, takibira tezifaanaganako ng'ezo nga ze balina, owulidde, bali awo mu mbeera eringanga ya bukambwe n'ekifaanaganako ng'ekyo. Falimamu rahimahullah n'abagamba nti malakum kaannakum ijtama'tum ala janaza, banaye mubadde ki, mulinganga bakuŋŋaanye ku mukolo gw'okufa. Fa aina alghinaai wadduf, abatontomi bakhalifa baliwa n'amataali galiwa? Fa aina alghina wadduf, bannange amataali galiwa? Bakhalifa baliwa nga situbalaba ng'ate omukolo gwa ssanyu? N'abagamba nti inna allaha azza wa jalla, mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala la yuayidu Hassanun biruhi alqudsi ma yufakhir au yunafi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala yawagira yenyumiririza mu Hassanu ibnu Thabit ebbanga lyamala nga ayogera awaana ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Idhan sayyidina Jibril alayhi rahmatullah yenyumiririza awagira Hassan ibn Thabit olw'okuba awaana nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gwe nojja n'ogamba abantu temukkirizibwa kwogera ku nabbi kumuwaana sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, subhanallah, ayu diinun hadha, diini ki eyo bannange? Ng'effe y'obusiraamu gye tumanyi erimu ebigambo nga bino bitulaga nti okwogera ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kirina sayyidina Jibril alayhi salatu wassalam okubanga naye akuba oli awo akuwagira akwongera amaanyi nga bwe kyali ku sayyidina Hassan ibn Thabit radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Idhan ffe okwogera ku nabbi wa Allah n'okumuwaana tekijjako mu olwaleero, bal huwa sayyiduna maulana, ye mukama waffe, mukulembeze waffe, tumwagala nnyo era tujja kusigala nga lubeerera
tumwogerako wekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa dalilu ghina, n'obujulizi obulaga nti kikkirizibwa okuyimba maa duffi nga tukuba n'amataali, okuyimba nga kuliko n'amataali, yani khalifa okutontoma nga kubirako n'amataali, waqtu nikahi wa ghairi, mu mikolo egy'okuwasa n'egitali egyo. Yagamba nti emikolo egy'okuwasa n'egitali egyo, qawluhu alayhi salatu wassalam, kyekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kye yagamba, faslu ma bayna alhalali walharam addufu wassawti fi nikah. Bannange ekyawula emikolo egyaffe egya halali n'egya haram libeera taali. Subhanallah, libeera taali. Idhan amataali galamulwa gatya? Ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti bannange ekyawula, walhadithu akhrajahu al-imamu Tirmidhi fi sunan, yajifulu imamu Tirmidhi eri ku namba 1088. Wakadha faala al-imam an-Nasa'i, al-imamu Tirmidhi yagamba nti wa hadha hadithun hasan, ayu hadithin nungi ddala. وكذا فعل الإمام النسائي في سننه ني حديث يجريتا نيكون نام منكم ستم بستم منكا غمويندا. والإمام ابن ماجه في سنن حديث يجريتا نيكون نام لكم مولنا منشيندا مكاغا. والإمام أحمد بن حنبل في المسند ني حديث يجريتا مجلد وكساتو كبيجي بيناكم من أمنانا. يا غامبا صلى الله عليه وسلم nti enjawulo eri wakati w'omukolo gwa halali n'ogwa haram libeera taali, libeera taali. Idhan nekitegeeza ki abalungi abatulaba olwaleero nti buli yenna ayagala okukola omukolo ng'omukolo ogwo gwa musiraamu, abalungi ayo Salam TV okwongera omumanya nti omukolo ogw'obusiraamu omukolo ogwo gutambulirako ettaali. Wakadhalika muttafaqun ala ibahati ddufi biqawlihi alayhi salatu wassalam. Bannange ne kibanga ekigambo kyajja nga kiriko obujulizi obw'essimba, obujulizi abamanyi bonna bwe beegattako nga bulaga nti kikkirizibwa okukuba ettaali, kyekigambo ky'owekitiibwa nabbi waffe omulungi Muhammad sallallahu alayhi wasallama kye yagamba, alinu annikah wadribu alayhi bilghirbal. Alghirbal kika kya ttaali, ng'oliwanirogamba nti mukubireko ne mucapu, mukubireko n'amataali. Yagamba nabbi sallallahu alayhi wasallam, alinu annikah, bannange mukube amataali. Walhadithu ni hadithi jetogera Imam Ibn Majah yajifulumya, wal Imam Abi Nu'aym fi hilyati al-awliya wa tabaqati al-asfiya, ni hadithi yajireta mujallad wokusatu ku page 265. Nabbi yagamba nti alinu an-nikah, bannange mulangirire emikolo gyammwe egy'embaga oba egy'okuwoowa, si kyekyoka, wadribu alayhi bilghirbal, mukubireko n'ekika ky'amataali ekiyitibwa alghirbal. nga wayinza nti mukubireko mucapu, mukubireko malawasi n'ebika by'amataali ebirala obaolyawo mu nsi ng'obimanya ng'era bwe bimanyikiddwa obulungi. Idhan hadithi eyo netulaga nti okuba amataali kigambo kya mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga kyalunwe kyalwatu, tekirimu kwekwekerera kwonna, nekibanga amataali gakkirizibwa okukubwa mu ddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Wa fi riwaya an sayidina annabiyu sallallahu alayhi wasallam qaal, mu njogera ya hadithi endala wekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba, alinu annikah, bannange mulangirire emikolo gyammwe egy'embaga, wadribu alayhi biddufi, ate mugikubireko n'amataali, mugikubireko n'amataali. Imam Tirmidhi hadithi yagireeta ne Imam Suyuti fil Jami' as-Saghir nenabanga hadithi bwatyo yagireeta. Wa huwa mubahun fi nikahi wa ghairihi, Sheikh yagamba nti amataali gakkirizibwa, olwo amataali kujuliza obuzze bulaga nti gakkirizibwa okukuba mu mikolo egy'okuwoowa, ghairihi n'egitali gyakuwoowa, n'egitali gyakuwoowa nga Imam Tirmidhi bwe yakireeta n'abamanyi ba hadithi abalala bangi. Wa akhraja Ibn Majah an Anas bin Malik radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Imam Ibn Majah, al-Imam Ibn Majah alayhi rahmatullah, mu sunaniye ku hadithi eri ku namba 10,899 10,899 yama ojogera yagamba nti hadithi isnaduhu sahihun, bannange olujegererwayo nalutuufu, warijaluhu thiqatun, ate n'abali mu lujegero olwo abasajja bonna, hadithi eva ku gundi ne gundi bonna bali basajja besimbu nga bagibwako hadithi. Yagamba
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة وجتي ونبي وفمونج محمد صلى الله عليه وسلم يأيتا مبتوند يمو بها مدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ناسين أنا أبشارة نبين التاريخ أبو بريكوا ويتغنين nga bayimba n'okuyimba wayakulna nga boogera ebigambo ebigamba nahnu jiwarun min bani najjarun ya habbatha muhammadun min jarin bannange ffe tuli bawala abava mu kibinja abava mu kika ekya banu najjar nga twesiimye okubanga nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam ye mulirwano waffe mukwano gwaffe gwetutambula naye ebigambo mbaka wa allah sallallahu alaihi wasallam n'abiwulira nabiwulira nga babiyimba faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam nabbi natabagamba nti mulekerawo amataali mabi mulekerawo okuyimba kubi bal nabbi sallallahu alaihi wasallam nabagamba allahu yalam anni uhibbukunna bannange mbakakasa nti ne allah akimanyi nti nange nganze nabbi wamwe muhammad sallallahu alaihi wasallam allah akimanyi nti nange mbagala nnyo subhanallah allah akimanyi nti nange nabbi wammwe muhammad sallallahu alaihi wasallam mbagala nnyo bantu bange omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam natabagana kuba mataali temwerabira nti tekikkirizibwa kukeereyesa kunnyonnyola mu kaseera kaako singa amataali gaali haramu awo wenyini omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yandibadde agastopingirawo there and then nti mulekerawo kuba amataali gali haramu tulina qaida egamba nti inna allaha la yuharrimu shay'an illa biljala allah tabaraka wa taala tayina kyafuula haram illa biljala okujjako nga kijjiddeko obujulizi obwessimba singa amataali gaali haram gandibadde galiko obujulizi obwessimba min kalami almawla jalla jalaluhu mu bigambo bya allah subhanahu wa taala oba min sunanihi sallallahu alaihi wasallam oba mu sunna z'owekitiibwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam aina aladilla mananga obujulizi buliriddawo obugaana abantu okuba amataali obujulizi buliriddawo obugaana okuba abantu amataali mutuweyo hadithi newebeeremu nga nnafu nga nabbi agamba nti banayite mukubanga amataali mugeesonyiwe mugaleke abadan ffe situgimanyi bwe bajja eri mutuyambe mugitulage naye nga amataali sunna thabita an sayidina rasulillah nkola ntuufu nywevu okuva ku mukama waffe nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam njagala okusembeyo hadithi eno wa akhraja tirmidhiyu obudde nga bugenze inshallah ajja kwongereza ku olwokubiri oluwedde olujja wa akhraja tirmidhiyu al-imam أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي عليه رحمة الله يتواني كده حديثي في سننه نجيكم ما فائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها يا جابة انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبك محمد صلى الله عليه وسلم يا جابة أعلنوا هذا النكاح bannange mulangirire nnyo okuwa okwo oba okuwasoko mukulangirire nnyo wajaaluhu fil masajidi ate kirungi mukuteeka ennyo mu mizikiti wadribu alaihi biddufuufi eno hadithi yajja ng'eraga nti omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba kukuba mataali mangi wadribu alaihi biddufuufi bannange mukubireko n'amataali ng'amataali ago mangi والحديث أورده الإمام الترمذي في سننه غيركن نامبا يا لكمي مچيندا ممويندا والإمام أبو عبد الرحمن جلال الدين السيوطي عليه رحمة الله حديث جيد في الجامع الصغير غيركن نامبا يا لكمي مچكمي مچيندا ممنانا abalungi abatulaba olwaleero butambulina mu kulutimbe lwaffe luno olwa Salam TV njagadde obbakakasa nti amataali gamanyikiddwa naamu fi shari'ina mu sharia yaffe ey'obusiraamu tegaliiko kigambo okujjako singa agakuba agateekamu ebyawukana ne sharia olwono ne gafuuka haramu ate ng'ebyo byokka bye tugyamu ne tumulekera amataali ge n'asigala nga gakuba singa omuntu ayimbiramu ebyobuwemu omuntu ono tumukomako singa omuntu akuba amataali n'agateekamu ebigambo ebyobulimba tumukomako nebiyinza okutambulira mu kifaananyi ekifaanaganako bwe kityo insha allah omulundi ogujja saba allah subhanahu wa taala tutuuseeyo tujja kugenda mu maaso n'okwogera ebigambo by'abamanyi n'okubeera mu baswaba b'ekitiibwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam bye baayogera ku nsonga ey'okuba amataali
biriko ebigambo Sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu bwe yagaana abawala okuba amataali mu maka g'ekiro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabbi namwambala namuga nti abaana baleke basanyuke bakuba amataali gaabwe. Allah bana abatuwadde obudde obusingako obwo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tujja kudda twongere okutangaaza ate amataali biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Yenze Matovu Ashraf bazanya nengo kukwebaza okwenjawulo kugenda eri bakama baffe Abasalamu TV abatuwa programu eno okwogereramu ebigambo bino n'okujjayo ekifaananyi ky'obusiraamu ekituufu. Fal Islam, eddiini yaffe y'obusiraamu ddiini yasanyu, ddiini yaniriza abantu bonna mu kifaananyi ekisinga okubeera ekirungi. Ensonga lwaki bajjajjaffe okuva edda nedda yalinga nkola yaabwe okukola emikolo gyabwe gyonna nga gitambuliramu amataali. Idhan amataali gaffe mu ddiini gamanyikiddwa bulungi naam era gakkirizibwa okuba nga gakubwa. Ebitogeddwa leero biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tujja byogera olunaku lwaffe olwokubiri olujja okubulaga ebigambo by'abatukulembera abalongoofu bayogera ku nsonga y'okuba amataali. Fima na'lam kyekiri mbe tumanyi ebitonotono. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Allah yamanyi ebirungi ebikira ku ebyo. Saba Allah mulungi abakuume na buli mwaka mubeere mu mbeera esinga okubeera ennungi. Yenze Matovu Ashraf bazanya nengo. Allah batukuumire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.